Amanyaze Kayesu Sharon nga chief mobilizer mu mubano twebaza Katonda nti leero tugudde office yaffe officially oba mu butongole era nga mpulira nti waliwo essuubi kubanga tubadde nga tunyigirizibwa naye bwe tufunye ekifo ekituufu Omunyarwanda oyinza okuyitira tetusobola obutagamba nti wano bwonna ojja ku ofiisi eno tugenda kumala ebizibu byo byonna by'oba olina naye tukuyambako okuluŋŋamya engeri entuufu gy'olina obbikwatamu ne tubituusa ku banene abatusingako ne bakuyamba ate era nga kyetusinga okwetaagira ddala nti bannange bawulire okwemulugunya kwaffe ng'Abanyarwanda abali mu Uganda okubanga nsobola okubanga mmanyi olulimi lwange tekitegeeza nti siri muna Uganda ngumba ndi Umunyarwanda ariko kandi ndi Umunya-Uganda just okubanga okwagala olulimi lwange so nga ngamba bwenti nti Abanyarwanda abali mu Uganda ekibiina kino omubano kiruddewo ekikulemberwa Dr. Ephraim Kamuhanjire era ne kati kikyaliwo weewaawo nga kirina ne bekiyambye newankubadde nga tebyasoboka okubanga bitegerekeka ne wabaawo n'abanyigirizibwa naye nga ku luno kyova olaba ngaffe abato omulembe guno tuyinza okusitukiramu olw'okunyigirizibwa ne tugamba nti bakadde baffe bakuze naye Abaganda wadde siri Muganda balina olugero olugamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira so naffe tusitukiddemu okwagala tukwasaganyiza awamu era nga tusaba gavumenti eno ewulire okunyigirizibwa kwaffe omubano guli gumu ogukulemberwa Dr. Ephraim Kamuhanjire abalala simanyi kubanga Abanyarwanda bangi banyigirizibwa yunevana bayinza ogamba katutandikewo naffe ebirala nga bwe babiyita bwe bamanyi naye omubano ogwemanyi gwe guno ogukulemberwa Dr. Ephraim Kamuhanjire I've been chairman of this association twice, 1995 or 96 to 2003, 2010 up to now. Now, the problems which people are saying we have are sometimes self-created. You know, it is not a government policy to deny Abanyarwanda passports. It is not a government policy for government to deny Abanyarwanda job opportunities or any other. But it is us who actually don't present ourselves in the proper manner like all other communities of Uganda. Otherwise, we are part of the communities of Uganda. We are part of the constitution of the Republic of Uganda. And we adhere to all the laws and regulations of government. A cultural group that looks for the interests of the Ugandan Banyarwanda. Tegeera kyetukola mu butategeera kyetuli wano kubanga tuli mu constitution yes but abantu bangi abatamanyi nti naffe tuli ba Uganda tuli bannayuganda kakati ffe tetwagala kwekalakaasa twagala kutuuka ku bekikwatako twogere nabo tulabe engeri gye tuyinza okuvunula ebituluma sikugamba nti gavumenti tetwagala twekalakaase tukole kino eyo si mpisa yaffe twetwagala kukolana ne gavumenti tunyonyole ebizibu bye tulina tulabe engeri gye tuyinza okubikemura ebizibu waliwo ebizibu bibiri waliwo bwe bagamba nti passport bagibamma kyokka bw'ogenda kulaba ensonga lwaki tebafuna za passport kibeera mu engeri gy'osaba owulidde bangi basaba bubi abalala balimba kakati bw'oba nga okoze application ogenda mu system eya computer bw'odayo n'ogamba nti kanjogere ebituufu
bagamba nti owange wasaba dda newegira ki noyogera bibi ebiraga nti toli munnayuganda. Ekirala abantu tebamanyi ge bayinza kugenda kubanga ne mu byenkola ndina olukusa okukuwandikira ebbaluwa okugenda mu passport office bwe mba nga ntegedde nti byoyogera bituufu oba si bituufu. Bwe biba nga tisi bituufu nange sikuyamba. Agendako bweru so mbeebaziza nnyo Mukama abawa omukisa.